Buterevu akyali ku lutimbero lw'emirembe Salamu TV nkwebaza nti wabale nnyo webalire ddala byonna byokola manyi nti gy'oli okola atera oteekamu amaanyi so amaanyi g'oteekamu tegandifiiridde bwereere amakya amalungi agaleero nkwebaza nti webale tulaba puroguramu mukeeze tutuuse mu budde bw'ensonga mu nsonga nze Ibrahim Ali kulaba nange bonna okutuusaako akadde kano bingi ebitutuulira ne tugamba katusule abakugu olwaleero tulina ekitongole ky'abannaffe abayambako abaana abazaalibwa n'ebirwadde bino bibiri lw'abaana abazaalibwa n'ekisawo ekijjiramu amazzi ku mugongo bajja bitunyonnyola byonna waliwo abaana abazaalibwa n'omutwe nga munene nnyo olwaleero mu Uganda kirabika nga ekirwadde kino kigenze kyeyongera naye bano bakola gwa nakyewo okulaba nga bayamba ku baana bano naye tugenda kumanya be baani bazuula batya era bakikola batya ngenda kubeera ne mugole to be mukyala Patience Mbabazi omugole to be noza omukulu omugole abeereyo n'agamba teekako n'amagye gakuume ng'otambula genda bali batya sanse nnyo okulaba naffe tusanyusa obbasanga mwebale kutuinvitinga. Amiina. Obulamu bulungi? Obulamu bulungi. Weeyagala? Nnyo. Ng'oyogera kimbejja muli bambejja? Anti ndi mugole. Nkyala Mbabazi nsaba omboleze kwa kulaba. Amannya Mbabazi Patience. Mama wa Ainomugisha Isaiah nga nviridde mu kitongole kye bayita Hydrocephalus and Spina Bifida Initiative mu bufunze HSI ng'ekitongole kyaffe kisangibwa Entebbe lya Mutundwe. Tuli registered era nga tulabirira abaana abazaalibwa n'amazzi mu mutwe oba ekituli ku lukizi lw'omugongo. Abaana abazaalibwa nga balina ekituli ku nkizi y'omugongo ndowooza bifaananyi ebyo nja bifuna nja bikuwaawo bulungi naye n'abalala abazaalibwa nga omutwe munene nnyo nnyo. Ogambye oli maama wa Ainomugisha? Isaiah. Omwana oyo yazaalibwa omutwe munene nnyo. Njagala tusooke tutunuulire ekibiina kyammwe muvuddewa then tulyoke tulabe obulamu bwe muyitamu naddala abazaala abaana abo. Ne Uganda challenges oba buzibu ki bwe musanga naddala mu abawangaala n'abaana bano. Sooka ekibiina kyaffe ekitongole kyaffe kino bakiyita? Ekitongole kyaffe bakiyita Hydrocephalus and Spina Bifida Initiative. Nkola nga founder ate nga director. Ate nga parent mu kibiina. Omuzadde mu kibiina, director ate nga founder. Okay, omutandisi mulimi Oluganda. Okutwaliza wamu mwatandika ddi mwaka ki? Kibiina kino kyatandika 2011. 2011. Mu November. Ennaku zonge sizijjukira bulungi. Okutandika kw'ekibiina kyaffe bwe nazaala omwana wange nasuubira nti mu nsi nzaalemu nzeka okuba nali sikirabanga nali sikiwulirangako ate ne mu famire mwemuzaala nga nabo tebalinayo mwana ate tebakirabanga ate nga tebakimanyi wega mwalaba ekintu ekipya gye tuli kati ne kitukuba nnyo wala ne kitusoomooza ne tuwulira nga tuvudde mu mbeera gye tubaddemu nga twekyaye nga famire n'ab'emirirwano abamu beewuunya kulaba omuntu ng'ali bw'ati nga tasangi bali tebakimanyi. So bwe namala okuzaala omwana ono nga tumaze kuyitamu eyo embeera nagenda nnyo mu madwaliro agaliraanyeeko okufuna amagezi omwana ono tumukoze tutya naye nga nabo tebamanyi abasawo nga bagamba mubike munyigge mu kyogero nga n'abasawo tebalina idea ku kyo ng'ate muto. Mukama okutuusa we yannyamba nengendako for immunization nga awezeza 2 months mu ddwaliro erimu eyo Entebbe ninsangayo omukyalo omu bwe baamupima basanga ng'alina abnormal weight kilo nga nnyingiko okusinga ku ze yandibadde nazo ng'omuto. So banziza ebbali ne baŋŋamba va mu banno tulabe nti tukuwaako amagezi.
ninzira ebbali ne baŋŋamba nti omwana we alina amazzi mu mutwe. Omusawo namubuuza amazzi mu mutwe gayingiramu gatya? N'agezaako kumbulira naye nga ndi negative okuba nali tokiwulirangako tokirabangako. Yagezaako kunnyonnyola n'aŋŋamba nti omwana ono ojja mutwala ku Chua Hospital e Mbale. Chua Hospital e Mbale. Bajja mukolako ojja kugenda ne $75,000 omwana bamukola operation. Twali tetulina ssente. Ye first born? Ye second born. Ye second born. Kati bwe navaayo mu ddwaliro saakiriza nti omwana wange alina amazzi mu mutwe okuba ng'olaba kipya. First born namunazanga mu mazzi tegayingira. Second born ate baŋŋamba nti alina amazzi mu mutwe gayingiddeyo gatya. Onoonya we gaayita tolabawo. Sirabawo. Kutuusa omwana ku myezi 3 bwe nagenda okulaba ate ng'omutwe gweyongeredde ddala. Sikyasobola okumusitula kulwana kumujja wansi. So ne tugendako e Chua. Okuva ewaka nali manyi nti ku Chua ngenda kubeerawo omuntu omu. Nga mu butuufu sisuubira nti ngenda asangayo omuzadde yenna ng'alina omwana bw'ati. Naye I was surprised bwe natuuka ku gate nga mu ddwaliro mulimu abaana bali basukka 3. Bwe bati. Abatatambula, abatayimirira, abatayavula, kugamba nga embeera nga ndaba kituufu weeri. Omwana bamuadmitinga ne batuwa ekitanda naye bwe natuukayo abazadde bye baali beebuuza nasanga nga nange bye neebuuza. Bo bye beebuuza mu mitima gyabwe. Nasanga nga nange bye naawe bye bibuuzo by'olina okubuuza. So nalaba nti mu ggwanga lyaffe twetaagako awareness ku kintu kino. At least omuntu ogende kufuna omwana bw'ati ng'olina knowledge ky'omanyiiko. Ate omanyi w'ogenda otandikira. Kyampaliriza bwe navaayo okutandika ekibiina kino. Nakozesa omwana wange okuba nali siina ssente kumobilizinga abazadde. Natambulanga okunoonya abaana bano abalina emitwe gino. Unfortunately abaana be nafuna baali 2. Wali wayiseewo like 4 months abaana ne bafa. Ninsigala nzeka. Owuwo waaliye? Owange waali. Naye be wafuna ate bo ne bafa bagenze. Kati ekibiina nimbeera nga addiridde. Naye ninsigala nga ngenda mu churches mu masomero nga staging ng'okyannyonnyola osomesa kuba kyolabye kyoyiseemu ku baana bano. Kati mu kyaki eyo gye nagendanga okubuulira kwogera ku buno obulwadde nafunangayo abaana abalala nga bagenda bangamba eri waliyo omwana abamu nabasanganga bakuze basinga owange naye nga tebannaba kufuna treatment bakyalimu akyali mu byekyalo twale wano twale wannaalo nga amunaaza omutwe. Ne tufuna abaana ne tutandikawo ekibiina kyaffe ekigumira. Tuwezeza abaana 2 tulina abaana 18 abali registered. Ne tubeerako n'abaana abalala ffenna wamu tuli abantu 23. Yeffe yemmwe. Embeera yeeyo. So wemutuusaawo obujjanjabi mugezaako okubufuna kubanga ndaba nti ekirwadde kino obujjanjabi bwakyo si bwangu. Omwana olwo gw'osoose naye atereddemu atereera oba? Abaana bano batereera kasita omuwa obudde n'omuwa okwagala atereera bulungi. N'agenda ku ssomero n'asoma n'akola emirimu gy'omwana omulala omulamu gye yandikoze. Embeera bwetyo bweri. Ndi ne director w'ekitongole ekyo kiyambako abaana bano abazaalibwa n'emitwe eminene ennyo oba
ensawo mpulidde ensawo we mbadde nsoma mu bimu ku bintu byammwe bye mukoze wano ndabye omwana gwe bazaala n'ensawo erimu amazzi kino kyo nga ggwe director w'ekibiina kino nakino tusooke tukitunulemukko ono ow'ensawo ono yaatazaalibwa atya era naye ajjanga ono oba ensawo ejjira ku nsi nga bamaze omuzaala abaana bano abazaalibwa nga balina ekituli ku lukizi lw'omugongo kyetwaliyise okuba abajja nga balina ekisawo ekisawo ava nakyo mu lubuto omuzaala nakyo bw'aba omwana yenna bw'aba atondebwa bw'aba ali mu lubuto lwa maama we alina okutonderwa nga ali mulambulukufu nga mulamba taliiko kintu kyonna naye bano mu lubuto lwa maama we olwokuba maama we alina byaba laakinga mu ye ng'ali lubuto omwana kimuleetera okukula nga patisi ezimu tezetonze bulungi so kyava omwana ono azaalibwa ng'alina ekisawo ku mugongo bakirongoosa omwana n'addawo bulungi ekisawo bakijjawo omwana n'addawo bulungi naye nti omwana ono aba takyasobola kukola pupu ye nga ye oba suso biba biyitamu buyisi ate n'okutambula kwe kuba kutini anafuwa ekitundu kino ekyawansi so nti kino ekirwadde eky'oku mugongo waliwo ekiri siviya n'ekitali siviya so kibakosa nnyo bo Programu omukeeze ensonga mu nsonga awo kyekinyusi we tugenda okutuuka twagadde nnyo tulabe embeera ebintu bino Madamu Mbabazi tuze tubiwulira naye tuwulira ebigambo nga 4-3 binjagala ate tutandikire okutunuulire tulabe pitamu ekisooka buno buba bulwadde oba sebo buno buba bulwadde era buli treatable mu ddwaliro eryaffe ery'ekizungu eddwaliro ezzungu lye lirina okukola ku mwana ono azaaliddwa nga omutwe munene baba bakugamba olwo kirwadde ki kyo nga kyo kirwadde nga bwe tunaga nti musujja oba yo ndwadde eri wali special yanjawulo nti ekwata ekyo oba ekola ekyo endwadde eno eri special endwadde eno bagiyita hydrocephalus hydro kyekintu kyetwalise hydrocephalus ye mazzi obunene n'amazzi so byegatta ne bigenda mu mutwe gw'omwana oyo bamaama ebiseera ebisinga ekituleetera kuzaala abaana bwe bati tulina bingi bye tuba tulaakinga mu ffe omubiri gwo nga ggwe maama ekiriisa ekyalibadde ekirabirira omwana kyekituleetera okuzaala abaana bwe bati n'ozaala omwana nga alina omutwe omunene naye ng'ekirwadde kino kiwona kuba waliwo kye batera otugamba nti mukozesa nnyo empeke nosanga omukyala ng'olubuto yalufuula famasi oyinza okugamba oba asuubula amira zino bwamira eno bwamira zino batugamba nti oluusi ebiragala bye mutera okukozesa bye binafuya emibiri gyammwe okubanga gigwamu ekiriisa n'osanga nga muzadde abaana bwe bati ekituufu kyova olaba tugamba nti ng'omukyala eyeetegeka okuzaala enkya si kirungi okwejanjaba kirungi bw'ofuna ekirwadde n'ogenda ow'omusawo n'akukebera n'akuwa eddagala erigendera ku musaayi gwo oba kirwadde ekyo ekiri mu mubiri so okutwaliza wamu mutandise ekibiina kino muyambibwa mutya okulaba nga mutuukiriza omulimu gwammwe muzuula mutya kati we tuli abaana kubanga waliyo abalina essaawa naakulaba ku Salamu TV abadde takimanyi nti weemuli muyamba ku baana bano abantu abatera okuzaala abaana bano walirake nti nza okuba wafuna omukisa n'obuulirwa oba n'ofuna ssente n'ojjanjaba owuwo waliyo atasobola wadde mujjanjaba mubazuula mutya mwenga mmwe okunoonya abaana bano abaana bano bangi abatanafuna bujjanjabi gye bali
tukimanyi gye bali mu mayumba gaabwe eyo babakweseeyo tebalina we batandikira naye abaana bano okuzuula kwaffe okw'abaana bano tutera nnyo okubafunira mu churches masinzizo masomero mu masomero baba tuconnectingako nti twafunye omwana musobola mutya kumuyamba naffe ngaffe ng'ekibiina kyaffe tetulina buyambi obuli awo so ffe abaana bano tubakwasa abasawo ne tugamba twafunye omwana ne tumuwaayo kafi katini kanaatandikirako kulaba nti omwana ono afuna obujjanjabi. Embeera bwetyo bweri okutwaliza awamu oyogeddeko ku mwana nti gwe wennyini kamwa koogera wamuzaala ali mu myaka emeka kati waali? Mwana wange alina emyaka 5 agenda kuweza emyaka 6 mu gwokutaano nga 19 naye asoma ate mu ssomero lya bulijjo ery'abaana abalamu. Asoma n'abaana abalala? Wakikola otya? Saayagala omwana wange kumwawula nnyo ku baana bano okuba naye mwana. Nasalawo ningamba no, omwana wange kamutwale mu ssomero ly'abaana abalamu bamumanyiire nti waali era nabo nga bo bamuyige nti omwana ono muntu ali bw'ati. Bw'oba basobola muyamba nti oba asusu emukute oba pupu emukute bamanyi nti ayina okuyambibwa. Agenze mu top class. Agenze mu top class. Aperforminga atya, ali nnomo oba alina ekimutawaanya? Biki ebimutawaanya ye nga ye? Asanga buzibu ki? Obuzibu bw'asanga mu ssomero be baana abamuyimbirira olina omutwe omunene. Olina omutwe omunene. Mulabe Isaiah olina omutwe omunene. So kimuzannye emabega nti tasobola kukwatagana nabo aba yeeyawula sigala agamba banvuma banjerega naye bamuyambye mu bingi byali tasobola kukola kati abikola lwakuba akoppa bo alaba bye bakola naye n'atwalira. Bwetyo bwe tuli puroguramu Mukeeze ensonga mu nsonga. Ndine mukyala Mbabazi Patient omugole to be sawa yonna naye ekizibu kino lwaki yakifuna n'atandikawo ekibiina kino emirimu gyakyo ogambye mutuddewa? Tutudde erya Mutundwe Entebbe Road. Bangi bamanyiyo nga Mpala. Empala. Naye ffe tuli opposite Mpala. Mutunudde mu Mpala. Tutunudde mu Mpala. Bw'otuuka awo office za chairman w'erya Mutundwe akudirectinga bulungi bwe tuli. Gye mutuuleeyo. Tugenda kumulamu katono nnyo, omanyi byennyamiza bino. Tugenda kumulamu katono nnyo, bwe tuva mu kuwumulamu twongere okutunuulira embeera batuuseewa tulabe bizibu ki bo nga bo bye basanga eri abaana bano bayambiddwa batya bakubi batya omulanga okutwaliza awamu abantu naddala be bawangaaliramu bo nga bo bizibu ki bwe basanga era biki bye bajjayo okutwaliza awamu. Katumulemu katono nnyo tukomewo. Oli ku Salamu TV lw'olutimbe lw'emirembe ze Ibrahim Ali ndine director gwalina omwana ono nga omutwe gwe guli awo leka kuwoza nti mujja wange yandoga oba mulimu abawoza ddoko abo temubasanze bwe muba mutambule okunoonya abaana bano temubasanze? Bangi nange mwennyini nakirowoozaako timujja wa mulogo neŋŋamba omwana wange ono balina kye bamukola tuusa lwe nazuula nti si ddogo teri yakuloga oba wali nefujjofujjo nga ovuma abakyamu nga olina olubuto? Nedda. Ebigambo bino ebyokulowooza tubijja nnyo mu community. Abantu mwe tuwangaalira bw'oba otambula n'akugamba oba walina kye wabuuka bwe wali olubuto oba
waziika bingi babikozesa bwagenda ku malaalo okay so notakitwala ng'ensonga n'ogenda mu maaso n'obujjanjabi okay katumulemu katono nnyo tukomewo ati tweyongera okumanya embeera nezikwata ku kibiina kyaffe kino ekiyamba ku baana bano abalwadde oba abazaalibwa nga balina obukosefu oba omutwe omunene si kivumo wabula abazaalibwa balina omutwe omunene ng'ekirwadde